Pakasa ekutuusibwako. Oli mukyala alina bizinensi entono. Grow Project weeri okukuyamba okutuukiriza ekirooto kyo. Okumanya ebisingawo, kwatagana n'omukungu wa Grow mu disitulikiti, ekibuga oba kuba ku nnamba etali yakusasulira omanye engeri gy'oyinza okuganyulwa mu mpeereza za Grow Project. Ensangi zino abantu abasinga abeenogedde ku nsimbi be bantu abatadde mu nkola obukugu bwe baayiga. Era we twatuuka mu COVID-19 twalaba be bayita essential workers, be bantu abo bali bakola emirimu egyetaaga obukugu, emirimu gyabwe egyo gisinga tegyayimirira. Kakati mu program Pakasa tugenda kutunuulira bukugu ki gwayagala okufuna akasente mu mangu naye nga totaddeemu kingi bw'osobola okukola obusobola okuyambako okutuuka ku bwanguzi. Nkwaniriza ku program Pakasa nze Omumbejja Ndagwe Leila. Mu studio tulina abakugu bagenda kutweyanjulira twongere okulambululira engeri gy'osobola okukikolamu okukakasa nti nno okozesa obukugu bw'omanyi okufuna akasente ng'otaddemu kitono ate n'ofuna ekiwerako. Tujja kutandika ne President Mothers Union Buganda. Twesimye okuba nawe mami. Nange nsanyusa okubeera wano ku Pakasa. Twagala kwebaza Katonda okusooka olw'abantu bonna abatuula wano we tutudde ne basomesa eggwanga lino ku nsonga nnyingi nnyo ezibajja ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. Leera naawe tukwebaza olw'okuleeta emiramwa egyo egiyamba abavubuka n'abakadde mwana wattu okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. Twesimye nnyo ate ku luuyi luno engeri gye kiri nti twogera ku skills bukugu. Tubaleetedde omukulu ye alina business eya welding naye n'ekirala basomesa abavubuka ebintu ebyekuusa ku mirimu egy'emikono. Twesimye okuba nawe ssebo. Nange nesimye okubeerako ku Bukedde. Amanya nze Bateesa Godfrey nga bagambye ndi mu construction ne engineering mu Geno naye ate era ndi musomesa. Twesimye mami tujja kutandikirawo. Abantu bagamba nina emitwalo 2, nina emitwalo 10, nina emitwalo 3, nina emitwalo 4. Tugenda tandika nabo abantu abalina akasente akatini. Bukugu ki bwe nnina okweyigiriza obunanyambako mwaka akasente kange akatini okufuna sente nga nteeka mu kitono naye nga nfuna ekiwerako? Okusooka buli lwe twogera ekigambo obukugu abantu abamu batya n'okutya. Buli lwe baga nti oyo mukugu abantu abasinga obungi baba balowooza yasoma ebitabo n'agatta bino n'agatta biri n'agatta biri awamu bwe kityo bwe kiri. Kyokka ate mu mbeera eno ey'okupakasa n'okukulaakulana ekintu ky'olemeddeko n'ogamba nti kankifubeko kankiteekemu amaanyi n'obwongo kankitunulire nkyetegereze eventually ofuuka mukugu mu ekyo. Bw'omala okuwulira ng'okyagadde mu mutima gwo okirwanyeeko then ne weeyongerako obukugu obw'abalala bayinza okuyambako okukitegeera oba okukikola obulungi. Kiki kyengezaako okuzimbira ku ekyo nti oyina okusooka okwetunulira mulimu gwe n'ogamba kiki kyendaba nga nsobola, kiki kyendaba nga ekyo bwe nkiteekamu amaanyi keetonye kagwake nja kubaako eddaala lyentuukako olw'ofuuka omukugu. Era nze nalowoozezza nti omuntu okubeera omukugu oyina kusooka kuba mukugu gumuggwe mwennyini n'oyambala amaanyi ago agagenda okuvuga okugenda okukola. Bwe nzirayo ku kibuuzo kyo bw'omala okubeera mu system oba mu nsi oba mu kitundu mw'oli obeerako by'otunuulira n'ozuula nti obisobola. Omanyi bw'omala okwepima omanya nti kakati kino ekyamazima nkisobola. Era in terms of cash ninawo ko kano kyokka ne bwe mba sirinaawo kano ninawo ono oba ninamu amaanyi gange aganyamba okutuuka ku ekyo kyenjagala okutuukako. Kakati bw'oba olina amaanyi go ne gakutuma okubaako ky'okola oyinza obutakola ekyo kyennyini ky'owulira nti okuguseemu nga tonnakituukako n'oyitira ewalala. Okugeza oyinza okuba nga obadde oyagala emitwalo 10 naye nga mu butuufu tolina jja zikuwa yadde ozikuwola kubanga abandi zikuwoze bamaidira lunyo tojja zisasula. Naye ng'ate mu by'amaanyi oli bulungi ojja kusomba amazzi w'ogasombye mu nnaku 2 nga 10 olirina. Bw'ofuna 10 lino tunuulira bino by'olabira ddala nti nze mu butuufu nkuguse ndabidde ddala bwe basiika capati, ndabidde ddala bwe bazikanda, ndabidde ddala bwe bazitunda ne bakasitoma bennyini mbalabye mpulira ndi mukugu. Era kati nnumba. Lambuludde bulungi nnyo nnyini ddala. Mukulu Bateesa Godfrey okwongereza ku President Mothers Union engeri gy'alambuludde. Njagala tutandikire waakomye.
agambye kitandika naawe kakati mmaze okukitandika nze ng'omuntu kuba tuwadde background ennungi nzizaako okyawo kakasa nti no buno obukugu bwe nnina mbujjamu akasente newankubadde ntaddemu kitono. Mu nsi muno okwetoloola wonna si Uganda yokka ekigambo fomula y'okukola ssente kikyasinza okuba ekizibu. Kaakati abantu abo abalina kye bagezaako okukola okukifunamu obukugu nga mukyala bw'atugambye kyetaaga okuteekayo omutima gwo gwonna beera n'ekigambo love yagala kyokola okusooka. Bw'oba otufumbira yagala okufumba okwo, bw'oba okola bukeeki yagala, ekitegeeza nti kyokola va waka nga okirinamu okwagala kungi. Bw'omala okyagala tunula baani abakikola beera n'okwagala okumanya kuba batugamba nti akyawa okumanya era aba musirusiru tasobola kuba n'amagezi. Beera nti bw'omala okwagala ekintu ekyo n'okoppa ku bali abamanyi bakola batya. Ekintu kyo bw'oba okitaddemu akasente kale olina katono kuba abasinga obungi bambi tebalina. Obawuli oluyimba bakaaba lumu capital naye capital asulawa. Nze ntera okugamba abantu nti capital gwe mutwe gwo gw'olina okukozesa. Kati essaawa eno tulina abavubuka bayitirivu obungi banoonya mirimu, abamu bagambye tuli wano tuli wali tumaze okusoma. Kati capital yo omutwe bw'osooka okuteeka ku mmeeza ogukozesa. Kati bw'omala okukozesa ogwo omutwe nti gukulaze eki abantu beetaaga ki bw'olimu. N'olaba abantu nti oli bw'akuba kabalagala abantu bamulya ne bamumalawo. Kati oba atandise okufuna abantu abo b'olimu mu kitundu ekyo kiki oyinza okubakolera kiki beetaaga okozese amagezi okozese amaanyi oyongere okuteeka obukugu mu kabalagala oyo. A dormant mind is a criminal mind. Nti obwongo obuli awo obutalina kye bukola ekiddako bumenya mateeka. Naye bw'obanga olina akantu k'okola kakole n'omutima gwo gwonna. Ekyokusatu muve mu kuswala mugyeewo ensonyi. Nze ekintu bwe mba nkifunamu ssente lwaki nswala okikola? Banandaba batya ng'ate ndi awo neemoola nti nkola amandaazi. Ate amandaazi ogenda okugakola bw'oti ogatwala ku ssomero. Abamu muliraanye amasomero nno abantu beefubyeko okukola amasomero. Kati essomero gw'oli olifunyeemu ki? Kuba amandaazi keera ku makya nnyo saa 10 ugenda okugira bw'oti eyo bizinesi gy'okola nga ya hours ntono nnyo amandaazi ng'ofunyeyo emitwalo gy'ebiri. Banaye eriyo abantu abanyumira okukeera mu kibuga n'ava ku kaalo gy'asula Kasubi waawa adda Kampala wano. Naye bw'abuuzeeko ku nkomerero y'omwezi nti gattagattamu olinawo mmeka awo ng'alinawo 5. Naye bw'obala emitwalo 2 omwezi sizi emitwalo 6. Njagala ombulireyo abantu abo bayinza okulaga emitwalo 6 omwezi nga guweddeko. Naye nga bakakaalukana basindikagana mu tekisi buli ku makya bajja Kampala banoonya ssente we ziri enyingi teziriyo bazirese eri gye bavudde ng'akantu kakola temuli wadde transport. Agenda wali ku kasomero ga supply nga n'avaayo. Nze mmanya abantu omukyala afumba kabala sumbusa. Essomero eiganga baliyita eiganga high school. Aliriraanya ali wali. Naye yasooka nga mupangisa kati yazimba ennyumba landiredi. Asulawo wali n'abapangisa abamuwa ssente naye tavanga kusumbuusa. Tweyanza nnyo mukulu Bateesa olambuludde bulungi nnyo nnyini ddala. Omulungi ali ku program Pakasa. Ekyo ky'olunaku olwaleero twogera ku bukugu obusobola okuyambako okufuna akasente akawererako ddala ng'oteekamu kitono naye ng'ofuna kiralu. Babadde batubuulira oba nga batusigira ekifaananyi olina kutandikira wa. President wa Mothers Union agambye kitandika naawe. Mu kutandika naawe ki ky'oyagala? Kiki weewulira ky'osobola? N'agamba nti abantu abasinga ensonga y'obukugu tulowooza omuntu alina kubanga asomye ebitabo nedda. Kwe kubanga ekintu okiddiringanye okikoze ate ng'okitegeera. Mukulu Bateesa n'atuwaako ku business ideas ez'enjawulo ezeetaaga akasente akatini okuli okusiika chapati, okola sumbusa, naye nga ebimu ku byakonyeeko ekifo kikulu waliwo abantu okubala kikulu
kikyogenda okuteekamu kyenkana kikyogenda okugyamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tugenda kulaba emboozi yaffe esooka ekyo kyonnaku olwaleero naye bwe tudda President wa Mothers Union agenda kutulambululira okusinziira ku mboozi eyo biki bye tusobola okuyigiramu ffe nga abaagala okukozesa obukugu okufuna ensimbi. Ssebayiga Kenneth musajja mukozi era obukozi bwe tubulabira okuva we waliwo enkyukakyuka ennene mu nsi mu biseera ekirwadde kya COVID-19 bwe kyabeererawo. Ono agamba mu kusooka yali ayagala kubeera DJ naye yeesanga asomye mawulire era kati afuuka mukubi wa bifaananyi. Nali janya okubeera DJ nengaba but what if I become one of the best DJs in Uganda naye nga TV zaagala zintwale ne radio nga zaagala zintwale nga nesina kipapula nayitawo. Kati mbuuza kosi gye nnina okukola baŋŋamba kosi ekwatagana n'ebintu ebyo bagita mass communication and journalism. Agamba COVID-19 kye kimu ku byamuleetera okwenyigira mu mulimu gw'okukuba ebifaananyi. COVID-19 oyo yannyingiriza ddala mu mulimu ogw'okukuba ebifaananyi nensonyiwa buli kyenkola nenconcentratinga ku bifaananyi. Kwanze nagamba COVID yazze naye sidda waka kanfiire ku kibuga waneeno kubanga omukisa gusanga yeetegese. Nze natandika nfuna emitwalo gyali 15. Kenneth byonna tubiwulidde naye twagadde okumanya watandika na ssente mmeka? Njitandika ne miliyoni wazinda abeeza 2 mbuuza ntya ngenda ku Wilson Road ne miliyoni 2 ngula kamera ya Nikon gye bayita 6 D njigule bode na jigule miliyoni kati nkomawo ngamba at least bode eno ngenda kweyazikanga lenzi ati buli nasondanga akasente nempezaawo ba miliyoni emu zidukya nasooka gula 50mm na jigule emitwalo 5 nga mazo gula bode nzijanga nyunga kati nga buli wenkola sente nga ngaziwa. Kaakati bo bakasitoma abo obafuna otya? Nakozesanga social media kubanze kuva wenyingira university in fact kubanga nkyali mu kyalo nankoza ne Facebook 0 kati nganze mpositinga nganze buli mukutu okujja mwatunga manyo gukozesa obulungi content yenna gwe nkoze mu postinga ku mikutu egy'enjawulo. Nga bizinensi zonna ezikolebwa ziba n'okusoomoozebwa gwe wuwo kiri kitya? Omusolo guli wala nnyo ogw'ebyuma bitugula otuuka n'owegomba ekintu katugeze online kubanze nkugane ndi muntu wa digital ng'olusoyinza okwesanga nga kamera eyo gy'otumizza e Dubai oba China eri mu miliyoni 5 n'ogenda okugalaba nga omusolo gugiriko guli mu miliyoni nga 3. Birungi ki by'ofunye ng'okola bizinensi y'eno? Bizinensi eno empadde emikwano kitwandise social capital. Nze wotunuulira ku profile yange nina ekifaananyi ne Katikkiro ekyamazima singa si bifaananyi sandi kifunye. Buli omu yeegomba okufunako ekifaananyi ne Katikkiro osanga kirina kimutuusa no history we kulaba nti nno obulamu bwe butambula. Nfunyemu omulimu obudde buno gwendi mu ssaawa zino nti there are a lot of hustlers there nga baagala kutuuka wendi ate nze ntuuseewo ekyo nno neebaza Katonda. Weerabawa mu myaka 5 egijja mu maaso? Mu maaso netunira okuba nga nze omu basajja abagenda okusooka okusuubula ebintu bya kamera oba accessory camera gadgets nga nze ngenda osooka okukola edduuka ery'amaanyi mu Mengo. Ssebayiga Kenneth ayina obubaka bw'awadde abavubuka abaagala okutandika emirimu. Bw'oba oyagala okutandika bizinensi yo nasooka kugyagala okuba ebifaananyi nze natandika sifuna ssente osobola okubuuzaako n'abalala nabitula out of passion. Consistency kulemerako olina okubanga omulimu gw'osazeewo okukola oba gw'ebifaananyi guno olina okugulemerako. Waliwo ups and downs, waliwo ogenda osanga akaserengeto osangemu ekikko. Ekyokusatu kyempa omuvubuka ali eyo weewala okubanga oyagala ebyamangu fokasinga ku ekyo kyokola weewa obudde time yejja tolina kikuddusa tolina kikupapya. Money will never come late.
emboozi ya Kenneth bye bimu ku bintu ebitulaga nti ekintu oba ng'oyagala okukifunamu obulungi kyetaaga n'okimanya, ogenda kukimanya otya. W'oba oliraanye abakimanyi osobola okubeebuuzaako, w'oba olina w'osobola okuyiga okufuna amagezi okumanya n'okutegeera, lwaki oba toddayo n'osoma n'ofuna ekintu ekyo. President wa Mothers Union awo wenjagala tukwate. Biki abantu baffe bye basobola okuyigira ku mboozi ya Kenneth abaagala okufuna ssente mu bukugu? Okusooka Kenneth ono tumwebaza n'omuyuzayuza okuguma, kubanga oluusi ate gye emyaka gy'abavubuka taata ono yagyogeddeko gimanyi okwesibira awantu ne gitavaawo, kakkana gigenda, tolina kyokoze, olina by'otunulidde ate tebivuddemu bulungi. Tumwebaza okusooka okukkiriza okutandika obukugu buno bwe mulabyemu nti okusooka Kenneth yamanya nti ayina byatandiseeko biringa ebitannavaamu bulungi, naye emyaka tegimulinda. Ayina okunoonya ekirala ekivujjulira kino, kabe kasinge ekijjawo kino ate okwongerawo ekirala. Awo nno oluusi tulinawo nnyo obuzibu. Tumanyi okulwa awantu naye nga wamaze oluusi okulaga ti mu butuufu tewajja kuvaamu kye twetaaga. President kyekamanye nti bbanga ki omuntu lwalina okwetegula nga laba ekintu tekitambula? Akakati okoze omulimu otugezeza olina by'obadde otunda, bwe biba nga ddala byakulya, ekifo w'otundira kiyonjo, bakasitoma bandibadde weebali naye tebakugulaako, kyokka naawe oli muyonjo kugamba nga ebyetaagisa byonna okulaga nti wandibadde ogulibwako by'otunda tebisobose. Okusooka olina okunoonyereza obuzibu buvuddewa. Bw'omala okwetegereza, kubanga mu kunoonyereza okwo ojja kwesanga nga either wooli yadde oli buyonjo nnyo naye b'otundiramu ate tebali ku level egula ebyo by'okola ki by'otunda. You need to change the location. Oba si kyo nga waliwo embeera endala eyinza okubanga naawe mwennyini ekulemesa, obanga by'otunda either size ntono ate nga basuubira okubanga akasumbusa kaneneko n'ebiringa ng'ebyo. Ebyo byonna bw'obitunulira bw'ogenda okulaba nga wooli oyinza okuba nga area gy'olimu oli wa saloon naye nga area either erimu basiraamu oba balokole bazuukufu. Abazuukufu tebaba na byanviiri. Yesu aba byonna yabimaliriza. Kyokka ate abasiraamu bintu bya kakaaya. Kakati awo okyusiza noga nti kakati omugezi wano asuubula obukaaya naye ne bumukola ki? Ne bumubeeramu. Ne bumubeeramu. Kyekiri kye ŋŋambye ti kakati n'ogenda onoonye obukugu. Kati ng'ono bwe yakola naga nti kakati nno kino mu butuufu nkigezezzaako kirina we kintuusizza naye nnina wendaga. By the way, abavubuka bonna abatulaba mumanye nti muli mu lugendo olutambula okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala, ate buli lunaku oluyita okula. Ekyenjawulo nteba birthday okutuwa mambo how old are you, naye buli lunaku kasita lukyabe pa oba oyina weeyongeddeko kula era ebyenkya biba yesterday is not coming back ne bw'okola otya. Kitegeeza obudde bwonna obutayiya bwonna obuteyongerako obukugu bwonna bw'otaakoze jjo oyina bugiisa mu lwaleero. When you fail oba owedde. So nze ndaba ngaawo omuvubuka afubye atuuse watuuka ate ayingizaawo ekirala oba okunyweza kiri bibiri. Nze oluusi ekinkwasa ennaku kyekiri okugaana ate n'obulako nekyotandikako n'obulako n'obukugu bw'onoonya obulala. Era kyenjagala okugamba nti obukugu oyinza obunoonya ng'ogenze n'osoma, ogenze wataata ne bakuyigiriza world degree nti kale nze n'atandikira ku budirisa obutonotono bw'okubiyigo ebirala we binansangira, oba okugamba nti nno kaŋŋende nga ntunula buli wendaba ndabe, kubanga some people cannot even afford okubaako we bagenda babaskilling. Abalala balowooza ate naatuukayo ntya ate ebya gavumenti ebyo binaaterera. Abantu balina mindset awamu etali nnungi, naye kale tugambe nti otandikiddeawo wooli n'otambula n'olaba ne weeyongerako. The other thing, tandika. Omukulu bwe yamala okulaba ebintu bino byonna n'atandika. Tuyina ekizibu ky'abantu obutatandika. Era abantu bangi nnyo obwongo bukugu naye emikono si mikugu. Tuyanza nnyo mami olambulidde bulungi. Mukulu Bateesa mu bumpimpi nga tumaliriza session eno njagala oyogere ku bantu abatya batera okubuuza ku mikutu gimugatta bantu ku page eya ku programu yaffe eya Pakasa. Abantu bagamba twejjemu tutya okutya. Kuba mami ayogedde ku nsonga enkulu agambye abantu batandike. Ye Kenneth yasobola okutandika n'asoma ne mu COVID n'asigala ng'akola. Kati tuyina abantu nga tebannatandika nako. Ebirowoozo babiyina ebirungi naye ng'okutandika kukyabalemye. Ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe lino nti omuntu atya okutandika bizinesi gy'alibadde akola
ngo oluusi okutya kuno kuyinza okulowoozesa abamu nti omuntu yeetaaga obukadde bw'ensimbi okutandika ekyo ekintu baako obeeko kyotandika nakyo. Abamu batya risiki ate nga omukugu omu ku yatusomesa yatugambanga nti alina akagambo ke yakozesanga nti prosperity belongs to risk takers. Nti abo bonna abali obulungi oba okubeera obulungi kweli kwabo abeewaayo okufiirizibwa. Tofaayo okufiirizibwa ne bw'oba tandika ng'omanyi nti okufiirizibwa kusobola okubeerayo naye ne bw'ofiirwa leero enkya jangu. Abantu abamu ayinza okutandika bizinesi nagamba kankole akantu kano abantu bayinza okukagula bakatwale. Bw'abanga tebaguze leero nalowooza nti n'enkya tebajja kugula. Lemezaamu omanye nti kino ekintu kankikole ate oyo obeere ng'okyongerako omutindo. Bayinza okuba tebaaguze olw'okuba olina kyewamiisinzeemu. Tunulako ebbali ku banno bakola batya. Kati ffe abali mu engineering nze tuzimba n'amayumba naye nze buli lwentambula nva kuno ngenda okutuuka Embaale nga balaba nsinga okukyuka bweti ne bweti naye nze buli lwendaba ekintu omuntu kyazimbye n'ansingako negayi yakoze atya njagala neebuuze mmanye lwaki era bwe mba nina akakisa nsobola okukikuba ekifaananyi neneeyongerayo. Buli lwobanga okola ekintu wejjeemu okutya nti ogenda kufiirwa. Okufiirwa kiri nomo mu bizinesi era tokyeraliikirira. Tweyanza nnyo ssebo. Omulungi ali ku program Pakasa, ensonga ze tuliko obukugu obwo bw'olina obukugu bw'onoonya okoze otya oba ng'omaze okubufuna okubugyamu akasente ate ng'era twogera ku bukugu obw'enjawulo obwetaaga akasente akatini naye ng'ojja bufuna mu kingi. Abakulu batugambye nti tetulina kutya kutandika. Woba omaze okutandika ng'olaba ekintu w'oli otaddemu byonna tekitambula bulungi kyusamu okusinziira ku feedback gy'ojje mu bakasitoma. Bakasitoma bayinza okugamba omutindo gubulamu kikyuseemu tokeera bulungi terezaamu. Kasitoma care si wa mulembe olina okuba ng'oterezaamu. Tugenda ku mulamu katini naye bwe tudda n'emboozi yaffe ey'okubiri tweyongere okuba torch ku nsonga ey'akatale kuba abasinga mugamba obukugu mbulina nina wentuuse naye bakasitoma bakyambuze tova. Bizinensi y'engatto mu Uganda kitundu ky'amaanyi era ekikulaakulana nga kivugirwa ku muwendo gw'abantu mu bibuga ogweyongera n'enkyukakyuka ey'obukodyo okudda mu makolero g'ewaka. Leero tukwetedde Kasirye Davis okuva e Nansana ng'ono omulimu gwe gwa kutunda ngatto kosa n'okuzooza. Era ntunda engatto z'abaami ez'abakyala n'ez'abaana. Tusookeranga eyo wansi mu kaguje nga nzisuubula mu second hand later on ne advancinga kati nze tumize China. Tetukoma ku ekyo kyokka. Nze olw'obwagazi bw'engatto nagamba nti abantu babonaabona nnyo mu kulongoosa engatto zaabwe ne tugamba nti katuleete ebyuma ebyoza engatto. Twagadde okumanya omulimu guno ogutandika otya. Nina omusajja yatundanga engatto yazitundiranga ku lubalaza ku restaurant ya maama wange bamuyitanga Malik. Omwami ono namwegombanga engatto ze yatundanga so nga nzija nkula nga maliriza senior 6 nagamba nti omulimu guno ndigwagala obulamu bwange bwonna neera nja kukola ki nja gutandika. Nze mu kutandika omulimu guno natandika n'engatto 2-3 weewaawo ne bannange gye nkolera eyo bampitanga mutembeeyi nga bagamba omwami omutembeeyi naye nze saafaayo ku nsonga eyo nga ngamba olunaku lujja kuba lumu nange mbeeko edduuka lyenzigulawo. Ekyamazima Kasirye bw'aba ayogera olaba obwagazi bw'omulimu gwe naye watandika na ssente mmeka? Nagula engatto emu nenjiguza mukwano gwange nentandika n'emitwalo 13 nentandika otambulanga n'akaveera 13 nengula endala amagoba nengakuŋŋaanya mpola mpola nempeza engatto 2 paka we naweza ekisawo ky'engatto. Kasirye agamba akola ne ku by'ettaka naye ayagala nnyo atandike bizinensi eyiye ku bubwe. Siri mu kukola mulimu gwa ngatto gwokka ndi professional mu bintu by'ettaka naye nasalawo nti omuntu tosobola kukola kintu kyokka kimu. Nensalawo nzigulewo ekintu ekyandibadde kyempita ekyange ekirungi kyenfaako omutima gwange gwe kyagalira ddala
zengatto. Agamba ekyokumuyita omutembeeyi kyamuluma nnyo era alina okusoomozebwa kwayiseemu ng'akola bizinensi yeeno. Zijjukira ekyasinganga okunnyigamukko mu mutima kumpita mutembeeyi, naye abamu baatwala engatto, abamu tebansasula, engatto tezitambulirawo, abakasoma batono, naye ebyo byonna nabigumira paka ku stage eno gye ntuuseeko. Kasirye agamba amazima kyekimu ku bimuyambye okulaba nga bizinensi ye egenda mu maaso. Olina okubeera w'amazima eri omuntu, naddala mu bizinensi yaffe ey'engatto. Omuntu mugambe ddala nti engatto ya mu kikadde oba omuntu mugambe engatto ya mu kipya, awo omuntu ajja kwongera okwesiga. Tekikomye ku ekyo ne mu mbeera ey'okwoza engatto, nti kasoma omugamba nti engatto yo ngenda kusobola okugyoza ngitereeze bulungi, naye engatto yo yeetaaga okukyusa oba okutereeza ng'ogidayinze. Wali ofunye ku musomo gwonna mu by'okuddukanya bizinensi? Nze nga nze neeyambye okusobola okumanya nti osobola okumanaginga ssente gwe wennyini muntu kinnoomu nti otya. Weetaaga gwe wennyini nnyini okwekolako kye bayita self evaluation, n'omanya nti okusinziira ku ssente zenfunye nzispendinze ntya, ssente zenfuna ye ziri mmeka, ebyetaago byange biri ki. Weerabawa mu myaka egijja mu maaso? Nja kukola supermarket nga yangatto zokka, nga woonaayingira nti supermarket nguze obuwunga, nguze sukaali, nguze ki, naye nze njagala kibeere nga kyangatto, ng'osangawo eno z'abaana, osangayo z'abakulu, osangayo niigiina, osanzeeyo sapatu, osanze biki, nga woyingira awo omanyi nti ekyengatto kiwedde. Emboozi ya Kasirye bye bimu ku bintu ebitulaga nti obuyiiya n'okuteekawo ekintu ekipya okikola mu bizinensi ne weebeera ntono etya ogiganyulwamu kiralu. Omukulu yatandika mu kutunda ngatto, kakati mu kutunda engatto ezo n'alaba nga ate waliwo ekizibu ekirala nga baaziguza, beetaaga okukakasa nti no zibeera nnyonjo. N'aleeta ekyuma, kati afuna ku lujegere lw'omulimu gwe era omulimu agweyagaliramu. President wa Mothers Union, okusinziira ku mboozi ya Kasirye, twongedde tutya obuyiiya okutetenkanya n'okufuna akatale mu bizinensi zaffe? Buli lwe twogera ku kuba abakugu, tulina n'okuba abakugu mu kunoonya akatale. Kubanga ekitwagazisa okuba abakugu kwe kufuna mu bukugu bwaffe. Therefore, buli lw'obeera ng'olina ky'okola, okusooka byonna manya baani abakyetaaga, mbatuukako ntya, in fact nga bo tebannakutuukako, gwe omukugu mu kukola engatto, omukugu mu kuzooza ng'olina n'ekyuma nga Kasirye bwe tumulabye, mbatuukako ntya. Waliwo gaapu nnene nnyo emirundi egimu mu bizinensi ezimu wakati w'abazikola n'abalina okuziggula oba okuwagira bizinensi ezo. Singa gaapu eyo ng'ogenda okutandika omanya bw'ogiziba, kubanga ate kati omulembe guno ogw'abavubuka guno gwe tulimu kati, abavubuka era nze I challenge them nga bagamba nti balina bye bakola. Omulembe gwagonze nnyo, ensi yeetoololerawo wootudde bw'oti n'omanya bw'oyinza okufuna bakasitoma. Ng'omaze okuguka mu kukola by'okola, manya bengenda benkolera bino baagala ki. Yes, of course baagala engatto, bandyagadde zifuna batya, mu budde ki, era ngatto kika ki. Kubanga kati waliwo ekiseera kijja okutuuka nga back to school nga bano bataata ne bw'ogimuleetera ng'ejja munyumira nnyo agandeka okujjako nga ya mwana. Kakati n'omanya nti obwo obudde ate nja kuleeta engatto ate nga za back to school. N'abazadde abazaayo abaana mbakola ki, mbalina. Nze ndaba nnyo abavubuka ne baba nga tuli mu jjaamu awo, oyinza okulaba omuntu ng'ajja oba azze ne bu ovulo bw'omwana, naye nga ne gwalaga bw'ovulo tafuddeyo okumanya ali mu myaka kyabeera ng'agula ka ovulo. Ebyo byonna obw'obukugu kwegamba bujja mu bwongo bwa muntu, n'omanyira ddala baani abatuufu abanaagula engatto,
bani abatuufu abanagula kino kyenkola mbategezezaako ntya kubanga bwembanga oli mu field katugeze nti yangatto engatto nze ezimu ku bizinesi ezitambula throughout the year bwobanga osazeewo okukabuzitunda nti back to school bwaggwako netandika okuleeta ezo eziri season zigenda okuggwako nga tugenda ate muziri ezakabye ennyo ezirimu embaga ezibeera ennyingi ennyo ne Christmas season n'ebiringa ng'ebyo baani abali mu ekyo baani abali mu stage eno eyawakati bonna n'obafuna bafuula emikwano gyo tufuula tutya bakasitoma baffe mikwano gyaffe twogera nabo bulungi tubalaga ku bye tuleese tuwuliriza bye batayagala kituufu kati ekyuma ekyo engatto nga yagirese ne bagyoza ne baginyigamu akatali kalungi najja nabwa naye nomunange leero bulijjo bagyoza neetereera naye leero akuuma kaginyizeemu wano wuliriza tobiyomberamu nze era engatto yo simanyi nze badde bulijjo nze njoza anything can happen so akatale kano kalimu nnyo ggwe by the way ffe bennyini kife katale akasooka because you can't give what you don't have kituufu sooka ofaanane bulungi njagazise engatto njagazise okugyoza ne bwe mba saagigula wuwo kubanga nze ekyokuba nti saakugulako ngatto nga njagala oyoza engatto yange osigala ofunamu naye atamanyi byakatale kati nze nagikuguza lwaki ogireeta wano eyo kwayite sigyoza kiki kye tuliko wano tweyanza nnyo mukyala Kasatu President Mothers Union olambuludde bulungi nnyo ddala ku nsonga ey'akatale mukulu bateesa mami ayogedde ku nsonga ey'akatale n'ebirala ebigwa mu kkoowa eryo naye mbadde njagala otulambululireko akatale kayinza okubanga nga wannyonnyodde okategedde n'ebirala ebigwa mu kkoowa eryo naye abamu bagamba budget siina bulungi budget y'akatale nkoze ntya ntandikiddewa kakati President wa Mothers Union ayogedde bulungi okunoonya akatale nga tutandikiddeko awo bannange ekigambo kwetunda oba okwetega abantu okubamanyisa kyokola kyotunda kintu kyamaanyi nnyo kya muwendo nnyo mu nsi yonna ntera okuwa abantu ekyokulabirako ekya Coca-Cola ze zimu ku kampani ezisinga obugagga mu nsi yonna naye ne bw'obeera ku radio ne bw'obeera ku TV toyinza kuyisaawo ssaawa nnamba nga tebanaawaana Coca-Cola bamuwaana ffe tusinga obulungi kati bannaffe nga onoonya akatale ako yigayo ekigambo kye bayita rebranding Coca-Cola buli lwakukolera akacupa agamba nti kano okamanyiziza amaaso n'akukyusizaamu akalala akafaanana ekirala so nga Coca-Cola asigadde ki kyekimu naye gwe amaaso gano g'omanyiziza abantu ekintu kibatama kati olina okubakyusizaamu ako muzungu akayita rebranding kati gwe orebrandinza otya ekintu kyokukikyusa endabika olyoka okikube abantu mu maaso bakirabe era bamanye nti kino kyokola ki kyokola bw'oba okola ekintu ekivaamu ssente teweekomomma tofuna nsonyi gwe vaayo ogambe nti bannange mumpe ssente nze akola kino era nze ntunda kino era kyekisinga obulungi mu ggwanga lyaffe abantu ojja bafuna akatale ojja kafuna kati nga tukyagenda mu maaso n'ekyo ga nti kale akatale oyinza okuba okafunye era okyayingira tulina obutale obulala bwe twalyagadde tuyingiremu naddala organizations ennene oga nti njagala kuwa ku nnyaanya ab'amafuta bano abasima amafuta ehoima abakola ki njagala ku Bank of Uganda nange njiweeko ku butunda naye waliwo regulations eza gavumenti era nsaba bannaffe mutuwulirizeeko ffe abali eno kuba twogerera abawejjere owa VAT okukola VAT nti bwe nagenda mu Bank of Uganda bajja gamba tuwa ebintu byo sooka wewandiise obeere nga oli VAT registered osooka oteekewo obeere nga olina EFRIS bambi abantu baffe ebimu tebabiwuliranga nako abamu baali agadde babigendeko naye mugonzeemuuko ku mbeera eyo ffe abantu tusobole okuwaayo ku bantu abo naffe tukusikeyo akasente nali mu musomo nga bagamba omwaka guno gwokka bataddewo $15 million nga za local content mu mafuta mu Total n'Abachina abakola amafuta ne abayonoko nti baagala mu dola ezo $15 million bannayuganda muyiye engeri ezifunako nammwe mubawa amagi baagala lumonde baagala ennyaanya baagala ebijanjaalo ba abantu abaliyo babikozesa
naye baagala okubeera nga muri registered okuba nti mutuukana n'emirembe ne government regulations era abantu abo obasanga noga nti oregisterinze business yo ogikoze bwoti nga tugikola just informally naye twagala ne government regulators nammwe mutugondezeemu mugondezeemu omuvuuka ono atalina bukadde 5 atalina 2 alina 50 asa naye yali agadde ku mafuta ga Uganda agaganyulwemuuko ng'alina kyateekayo n'afunamu kaki kasente era naye kamba buli temwenyooma bw'oba olina akakadde oba 50 tewenyooma nti gwe mu Uganda tosobola kubeeramu osobola okubeeramu era osobola okutomera awantu nokola ekisinga mukulu Bateesa mu bumpimpi ogenda tuwayo ko regulations ezisookerwako ze batera okusaba kuba tulina abantu baffe ng'asobola okufumba ng'asobola okutunga ng'asobola okuba supplying ebitabo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kati ebisookerwako ebimpimpi okubanga nfuna obwo obutale obuneneko ekintu ekisookerwako mu mateeka ga Uganda olina okuba ne license abamu bwe bakiwulira balowooza nti oba bukadde bwa ssente waliwo ne license kati bw'obeera nga mu kira municipality mulimu ezo 10,000 mulimu 12 15 ne wano mu Kampala City Council nawo mulimu 17 25 paka okusinza ku kyobunene bw'ekintu bw'okola ki kyogenda okukola bw'ofuna license kati weetaaga okubanga osobola okuyingirako mu organization ezo bakwetaaga okubanga oli VAT registered nga government erina okubanga ekumanyi olina okubanga oyingidde mu kitongole KCC ekuwadde olukusa oba councils endala eziri eyo ekintu ekirala bakwetaaza NSSF kati babigonzezaamu okuregisteringa mu NSSF tekyetaagisa kuba n'abakozi 5 kugenda waggulu n'omu osobola okukola ki okugenda mu NSSF ate okuregisteringa kampuni yo emanyibwe nti ffe ba Kidawalime and Sons Group government emanye nti mwe bagundi abakola kino eyo batandise n'okutambula nga bagenda mu bitundu ebyenjawulo tibagenze Bweyogerere bagenze Mukono bayingidde Masaka nga bagezaako obukampuni bwonna mu butono bwo weewandiise ne gavumenti ekutegeere nti nze gundi mbeera wano era osasuleyo omusolo omutonotono banaye muleme kwemanyiiza bintu bya bwereere akasolo akatonotono kojja okubeerayo kayamba gavumenti okumanya nti naawe wooli era naawe osobola okufuna ku services ezibeerawo naye ng'olina okutambula ng'oli mu sisitimu ekkirizibwa mu mateeka so bizinesi yo katono katya kateeke mu mateeka mami okusinziira ku mukulu Bateesa bwalambuludde abadde atubulirako ku misoso abantu gye balina okugoberera okakasa nti no bizinesi zaabwe zifuna opportunities ez'obutale obunene mu perspective yo njagala tudde ku sayidi y'omuntu omuntu nga Ssekino munanyini business ye ng'omuntu biki byalina okukola okakasa nti nno bizinesi ye efuna akatale akasingako afuna ku bakasitoma abasasula ssente ezeegasa okusookera ddala akakasa nti kyakola akikola bulungi kubanga abantu abamu bamala gakola asalawo okutandika along the way n'abanga abivuddemu kakasa nti bw'obanga ddala oli awo w'oyokera holding nga taata bw'atugambye ddala ddala by'oyokya obikola bulungi ne birabika buki nebikabika bulungi ekyokubiri beera mwesigwa bwe bakusanga ng'osiigako ennaku zino tebakyasiiga bataata bafuuwako bufuuyi mulembe muzungu bwe nkusanga ng'ofuuwako gamba nti ku ssaawa 9 mukyala kasatu kima oluggi saagala kutuuka wate ku 9 nga gwe toliiwo n'oluggi teruliiwo kitegeeza toli mwesigwa ng'omuntu weezimbemu embala y'obwesigwa nti ddala ddala kasitoma bwe mugamba nti ekitanda nkibajja ku ssaawa bwe ziti akikima ddala asanga kiwedde oba akameeza ekirala bookolagana nabo kikulu abantu bano abatwetoolodde either batutoolako oba batwongerako n'olw'ensonga eyo bano booli nabo abamu bajja kuba bakumalamu bazimanyi wano wootadde ebitanda wano abantu beno nga sibaakowa ebitanda kugamba ng'abo boolimu automatically ojja kuggwamu amaanyi kakati zuula boolina ate tekiriimu sitaani omuntu bw'omuzuula nga talina muwendo gwakwongerako muta abavubuka bangi n'abakyala n'abaami bangi balina be beeremeddeko naye ng'omuntu talina muwendo gwamwongerako oyo muleka agende mu levo ze
funayo abayongera okuyigiriza ayonga nti ate kati utereza mboti abayongera okugatta ku balala abongerako ekyo kikulu nnyo emisolo taata ajogeddeko kuba najjo bwotandika okukweta buli ab'omusolo lwe bajja n'oyingiza ebintu ekyo nakyo tekikola bulungi makulu ekisembayo bookola nabo oluusi betukola nabo either batta bizinensi oba okuzongerako omuwendo tiimu eno gyokola nayo tuula naye etegeere lwaki mukola era buli muntu ategeere ne levo ye ate buli muntu omuyingizeemu embala y'okwagala okwongera omuwendo ku kino kye mulimu aleme kulaba nga alinda mwezi kukola ki omwezi kugwako katonda naye tetumwerabira bizinensi ezimu zigudde lwa nsonga buli kafunawo n'akatwala ewamunyweza kadalidali kakananga omusawo omulogo siagala bayita abayitawo baganda kuba abamu tebavaana wano buganda ng'omusawo omulogo bizinensi yasinza ogifunamu kyokka atonda capital amututte mu byakweraguza nga tumaliriza obubaka bw'obusemba obubaka bwange obusembayo njagala okukakasa abatulaba nti gwe mwennyini nnyini osobola okweyongerako obukugu singa owulira ng'oyagala okweyongerako obukugu noonya engeri gy'oyinza okutandika ekyo ky'oyagala okukugukamu bw'olabira ddala nga tewali ayinza kukuyamba tunoonyeeko noonya ku taata bateesa ono noonya ku Leira noonyaako tujja kukuyamba okutuusa ku abo abali mu ekyo ky'olimu oba kulunda nkoko bakusomese ku bwereere bakuyambeko n'okutandika tweyanzenyo mukulu bateesa nga tuwumbawumba katalekeka eri abatulaba ssebo akatalekeka eri abalabi ba Bukedde abalungi ntera nnyo okwogera ku bannange abali mu diaspora namwe mutuyiyiza bwe muleeta wano akatalekeka omutindo bannange buli kyokola kyongereko omutindo kibeere kirungi ate abantu baffe be mukozesa oba gwe kennyini gwe mukozi asooka mu kampani eyo musooke mumanye kye bayita customer care bannange ensi yatabuse tulina abaitri abatuvuganya abanigeria bali wano abakongo bali wano abaethiopia bali wano n'abanakenya bwe munaaba temufa ku bantu kubatwala nga kali kubalabirira ng'abakyala bebalabirira obulira bw'abaana bannange bakasoma bagenze omuntu ajja kudda omueritria kuba amanyi okumuwembejja bino bye mutuula mu bizinesi omwana muwala n'akwata essimu nadda wano bw'ati ne yeemuula ng'ali awo kasitoma n'ayingira mu dduuka mukama we yaliteekamu ssente kasitoma n'atambula n'atuuka eno nga tunabamugamba nti tusanyusa okulaba bizinesi zibagenzeeko era tubalabiddeko ddala bannange sigaana kwongera kwebaza betukolagana nabo mu mirimu tulina mikwano gyaffe abayugikomu Mukulu Alex Muwonge yatuleetedde ebyuma kati tebakyasala nguudo kuzitematema kati yali yalese ebyuma nga byo biziyita eri wansi osigala waggulu nga tomanyi na kigenda mu maaso kugogola emyala nga bagogolera eyo wansi eno waggulu musigala mukola byammwe abantu bensinga okwagala abo abayiiya mu ngeri eyo era abavuka njagala mweyongera okuyiiya mulabe nti ensi yaffe tugiteekako ku mutindo omulala nabwe abatambulako mulaba ekiri eyo bannange mujja ne mugaa yisinga naffe so mbakubiriza bannange mwagale ensi yammwe mubeere bayiiya nnyo omutindo mugwanike waggulu ebintu byammwe mujja bifunamu ssente Uganda sente zikyaliwo tweyanza nnyo omulungi ali ku program pakasa bigwa byokya tubadde ne President Mothers Union mukyala Kasaato ne mukulu Bateesa Godfrey nga mukugu mukubanga abangula abantu ku bintu byekuusa ku by'emirimu gy'emikono n'egy'omutwe batugambye kitandika naawe customer care kikulu okwekiririzaamu kikulu okukolagana obulungi n'abantu kikulu okwogerezeganya ebintu ebituufu mu bizinesi kiyamba nnyo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bogedde ebintu ebiyambako ebizimba sagala kwongerezaako kubanga manyi batuwadde ekisinga tuteeke mu nkola abakugu oba abantu abalina experience kye batugamba tetusobola kwejjusa naye ng'era tetwerabidde kubanga tetukoma kumanya buli we weeyongerako okumanya ofuna ekisinga nkwagaliza ekiro ekirungi sirwa bulungi weraba Pakasa ng'ekutuusibwako Bank of Uganda ne Grow. Oli mukyala alina bizinensi entono Grow Project weeri okukuyamba okutuukiriza ekirooto kyo okumanya ebisingawo kwatagana n'omukungu wa Grow mu disitulikiti ekibuga oba kuba ku nnamba etali yakusasulira omanye engeri gy'oyinza okuganyulwa mu mpeereza za Grow Project.